ngulutulawo wika ata wote walabikirawo ddala. Obutalabikawo nakikola nkigenderedde. Lwaki tewalabikawo? Mmwe mwalina okulabikawo kati nze ku nsonga ezo saalina actually buli omu yalina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo mu nsonga eyo kati obuvunaanyizibwa bw'okulabikawo mu ngeri eyo abaabulina abali ku leve eyo bulabikamu baabulina era baabukola bulungi kati nze nange ku kyendi eri Suna ali nalina kuzannya lubimbi lulala by the way kankubuulireko ekintu ekyo ndowooza lwakuba oba kisaana okwogerako kyetaagisa kisobola okwogerako kufuna saidi yo. No, si kufuna saidi yange. Ndowooza ku kyo engeri kyalimu. Kati nze kasooke nkugambe kino. Bwe twali mu lumbe mukyala Kayondo ng'afudde. Waliwo ow'amawulire era yajja n'andeetako microphone bw'ati ne kamera. Naŋŋamba Mbazira Tony kati bigambo ki by'olina eri Suna Beni? Ne mutunuulira bwenti kati ye kye yali ayagala ntandike obudde obwo munnange Suna nga bitalo munnange guma munnange tufaayo kati ye yali ayagala ne mugamba sirina bigambo eri Suna Beni kati abalala be bajja okuba n'ebigambo nze bye nnina okukola gyali ate birala bisukka ku bigambo abana abalala balina okukola ki okwogera paka nga n'ensi ebivuddeko yo ffe ne tubisigalako nga tubeerako awo ne tubibeeramukko n'osigala ng'omanyi nti kati nina musigalamu bwenti mu ngeri eno nga gw'omanyi how to go about it. Why I went silent during that period? Abantu kati nimu ne bagamba omusajja n'agula ettaka ne watabeerawo Mbazira Tony omusajja n'agira ne bakaanira ettaka n'agula ettaka n'agira bino omusajja n'atalabika nawadde ku ndagaano n'atalabikako. Nakundagana naye balowooza kubuulira ebyo ku street agula atya ettaka wadde Mbazira n'atamanya bamututte kati eyo sijja kugendayo kuba mbadde sikiwulirangako ekyo kanzire ku kiri kyo nakiwulirako ko why I went silent in all that saga. Mbadde nkizeemu mubiri bye mbadde nnyonnyodde omuwala eyandeeteranga ngamba nti bigambo ki bye nsobola okugambayo Suna after losing the mom. Mbadde nkizeemu manyi yakikugu eri technical kitegeeza ewo omuntu obudde okulowooza ennyo ku kale kakati kankimenyemenyemu kati ni nnyo nze nga Mbazira Tony saali ku level era siri ku level based on the fact nti enkolagana yaffe ne Suna erina level kweri level eyo kweri tejja mu kyakugenda ku social media ntandike okumakinga noise about what had happened. Right? Wabula silently I did a lot. Wateekawo embeera oba wabeerawo ne munno mu mbeera eyo yonna? Nina bye nakola bimutamanyi bimuteetaaga na kumanya. Wabula era bwe nali mbikola nabikolanga accordingly cause Ensonga yali sensitive n'okusinga abantu. So kakati mu kubeera nti nina bye nakolawo kubanga byonna abasinga abaali boogera ng'oggyeko ekyo kye baakola nga boogera bye baayogera bayinza okuba nga mu bulamu bwa Suna tebalina nnyo kye baali bakoze. Sebo ne banyabo mbaniza bali ku mukutu gw'enkola video kosana abatula ku mnyegwa Star TV lwa mukaga program ekigunda tubawaawo sawa zibanyeze ekiro paka gye tukoere ne mpola mpola of course ne ku kyenda katonyeze munana tubeerawo mpola mpola nga tugatta ebyenjawulo ku countdown esinga obunene malobozi k'abatutumufu n'abeekoleddewo ebyenjawulo so bampita rupi nanyini kabwino nanyini industry amanye yagwa aleta bopya Mr. Mbaleta 2 of course king of analysis bwino ku bwino so embera yennyini olunaku lwairo of course exclusively tuze tuwaya ku bintu bingi tuze twogera ku bintu bingi
naye olunaku lwayo ndi ku Streamline Avenue wensinzidde nga ngenda kuba njogerako ku bintu ebyenjawulo naye mbazikiza basajja bange ba Barista Coffee School and Cafe na Lukolongo tutambula nnyo nabe ate bagatta ebintu ebyenjawulo naddala ku kyokutwala abantu ebweru kuba nti babasomesa okutabula kaakawa n'ebintu ebyenjawulo tutambula nnyo nabo ne mbazikiza a prestige event ushers tutambula nnyo nabo abaana abo nabo bakabi bintu bya ushering events ezakabi ziri corporate n'eziri downtown mubanoonyeko enamba ku screens awe ziri kitambula bulungi n'omusajja wange Kakande wa Maxtip Media mumunoonyeko code ziri awo kuba nti agaba kapapula akenjawulo ate nga asinza wali ku Magic FM mpola ajja kuwa sure win ezenjawulo so olunaku lwaleero sinzidde ku Streamline Avenue kwe tugenda obigatira tutunulire after bye Akayiringu akaali wali eri mpola nga kagatta olunaku lwaleero ate tuyingira binyanyanyanya endongo y'ebinyanya weewaawo naye tugenda gitunulira nga tuyita mu bwangu ddala so negatako kuba nga nyaniriza CEO Tumbuto Kibosere omukulu tebiri ebyo namina ekizibu ebintu mubipika nnyo kale ebigambo okozesezza bingi kunze okozesezza bingi CEO endongo y'ebinyanya abaana bonna bagimanyawo endongo y'ebinyanya weewaawo nga baddamu nti weewaawo anti Tumbuto yazifuna anyirira yawona akabenje yawona eddogo bamuweereza amalogo no tagooka osobola okundoga tusobola no ffe tulina ddogo naye kale alina ddala nze in particular nze tusobola kundoga bagamba bwendi nenkulaba nemmayenga rupi ono gwe neŋŋamba rupi so tutandikirawo mbaza tonubuuza ku bannayuganda n'abagizi bakula mu nsi zonna ez'enjawulo n'abagenda okulaba interview eno weewaawo ku TV yaffe abange mugamba mutya mwebale kubeerayo amannya gange yenze Mbazira Tony wano tuli ku Stream Live Avenue mu streaminga live ekigambo ekyo idea y'ekigambo ekyo nali mu roundabout y'ekibuye kati ekigambo kyali ku mmotoka kati nga tekyali stream live kyali streaming you can stream live bichi nga nabaga www.com kati nga nina idea y'okutandika omulimu guno kati kigambo ekyo streaming live it is understandable but lwakinze sikikola mu stream live nekigattamu nenkola ekigambo emboozi stream live so that is how I even came up with that idea so nga tetunagenda ku endaku z'omwezi nga 10 wetugenda okusinkana wali ku summit Saturday eno ejja nga tetunagendawo kuba abagenda olaba emboozi eno ku mutimbagano endongo y'ebinyanya weewaawo ng'ekyase nnyo ogiraba ddi mu bantu n'omujjukira nti yakyaka ebiseera bino yongera ddi okunyikira mu bantu kati endongo y'ebinyanya yaliyo twagikuba Masaka yonna ne tugikuba ne tubeerayo yo ne tunnyikira era wano bweyogerawo naye ku bantu ndowooza kati wano abantu abasobola okukubuulira nti yannyikire Masaka before okujja eno ndowooza Eddie Kenzo yasobola okukubuulira Samathi yasobola Lukago yasobola okukubuulira Honorable Kayemba Sola asobola okukubuulira Misa Kisemakulu yasobola okukubuulira naye Lutalo oyo nti bo baagirabako nga tuli eri naye nga buli wetutuuse nga reception eba nnungi so kati wano mu Central Kampala n'ebitundu byonna ebiri eno Wakiso okujjira ddala eno kati okwatukako eno barupi ndoozezze awo banga tugenda mu lockdown oba tubali tuvudde mu lockdown wetuuse nennyikira nnyo naye nga tubaddeyo eyo nga tukubira nno ddala nga tukuba ne wabula aweneena Mbazira Tony we mukubye ebinyanya ne musuula badijje mulowooza kyenjawulo kye muleese ne musuula badijje aba uptown ne muyingira uptown ne downtown ne mugibeera nayo tetulina gwe tusudde wabula ffe ekyaffe system yakawo yadiba era mumpa mawulire mbadde simanyi mbeera nnyo emabega w'amawulire otyo naye byonna the truth is abantu baffe beeyongedde okuwa ensonga nnyingi nnyo lwaki endongo y'ebinyanya weewaawo bayigawe n'ekyo kyokka ekibuuzo kyowuliranga ekibuuzo buli tufuna feedback eyo ng'eri positive ntubuga nti endongo y'ebinyanya weewaawo oli n'agamba nti weewaawo tumanya nti kiina kye kitegeeza egenze basensera nebalya mu mitima gyabwe ebayire jonna badde ku radio ngenda kuwa voice note eyo gizanyira abantu omwana yagambye nti kati basaba government etekewe etteeka mbungo okuyingira endongo y'ebinyanya kwa buwaze
era ndowooza kati we tulaga mbunga ne bamala batimba endongo y'ebinyaanya ne bakukwata ng'oliwo tewayingidde kitalya abasajja abebika akantu ng'omukulu kayambadde nabo nabo bayingira kuba mumanyi okukwata mu kisibo ate be basinga n'okugibeeramu endongo eyo nga badigida kati gwoloza lwaki ali wano kubanga ye kennyini wa ndongo ya binyaanya by the way okubeera endongo y'ebinyaanya it has nothing to do with obusiraamu mbu babeere mbu nga tebali mu mbeera nnungi ebinyaanya biri okke endongo y'ebinyaanya nedda sokoleke kati nenyo kati olaba kati sokolindeko kati olabe kati olaba mbadde nana akantu ke mbadde ni mukukola mpaka z'abakijje lindawo kati ni kati olaba kale ojule eyo guba gumaze okwaka omuliro kakati awo tewabaawo mulokole tewabaawo mukatuliki tewabaawo muprotestante tewabaawo paapa tewaba seekaani ne seeka kitiibwa agiwulira adigida kubanga akimanyi egwe endongo y'ebinyaanya ogimanyi teriiko ebyo eyo ate noogiraba eyo teba olwoba oli mu ttaayi oba gwewona lebaani oba kakati prime minister adigida endongo y'ebinyaanya eyo Bobi Wine kati ate Bobi Wine omulaba Bobi Wine lwe yakuba oluyimba kirwali luyimba nawandika ku Facebook ne mugamba anko Kyagulanyi nkole ntya wenkubye ngozanyiremu anko Kyagulanyi nkole ntya nangamba giteekemu akateeteeyi ne tugisibamu abaana ne beeyagala so endongo y'ebinyaanya is a genre gitwale nga genre ya music nga bwolira laga reggae dancehall n'ebirala kakati neyo ndongo ya binyaanya nayo gitwale nti category ya music eryawo olwaleero luno yafuna following nga tekyewalika kubanga ne badijje bali be mwagambanga kati olwaleero babalabanga abantu bagize natula mu audience nalabanga babuzeemu nga etabuka ogimanyi okitegekali mu gospel abaana badigida omwana senior B yakuba kani n'agisibamu endongo y'ebinyaanya n'etabuka so bwe bityo bibiri endongo y'ebinyaanya tekyewalika that is why olaba nti ebivulu nga bino kati kyengera tugenda ku Saturday eno abaana bonna beesunze eddiini zonna abantu beesunze ate kati tulina bingi bye twagadde okugyongeramu era mugenda kubiraba ekyengera okugijjamu nga bukyalikoza abantu baffe baatujerega nnyo era mukubira basezi bajja kiro ne mbagamba mmwe abatali basezi nga bajja batono abaffe nno basezi naye bajja bangi kakati twagala be bayita abasezi bulijjo babalageko nti bagiyingira n'ekumakya tugitandike ku makya tetumanyi no one knows about that story about emiti naye weekanga weegiri kubanga feeka nkubuulireko tolabanga bagimenyano mu Uganda nene betugenda ebweru ennyonyi ze tukubira eyo wenna gye tubeera era balaba bazze nze simanyi wane gye kyava naye abantu baffe twamalirizanga bakyadoptinga bakitwala bakyambala ku ssaawa eno gwafuuka omusono kubanga twali e Cairo abaana emiti nga bagirina kale walige ffe twagiteeka ku nnyonyi ne tugenda najjo twali e Dubai mu safari bagita desert safari desert one of the two emiti kubanga eriri ddungu saamanya gye bajja miti nyegenyege Suna yaliyo nze saaliyo neera ebifaananyi ebyavaayo nabiraba emiti nga gikola ki nange era gyembeera olusi Suna gyatabeera emiti tomanya gye giva kati gyo twabadde wano ku jogizi ffenna twabaddeyo ebyabaddeyo mwabirabye emiti tomanya gye giva kati ate nendoza ekyokunywa omwenge omuganda kibeeroke kubanga ffe wano tuli mu Buganda aye tuli Baganda alina okugunywa kiryokke anbaize nze sinywa mwenge naye ate omwenge omuganda nsobola okugunywa kuba nali ngunyweddeko kuba guba mubisi bwe gukula ne gufuuka omwenge so kati ekyengeraawo ku samiti wo kyererezi tewali yadde akati akato tewali yadde amajaani naye videos za last year tewaziraba nezaago nolindo ojja kuziraba mujja biraga abantu wano ku nkola ya video so njaka tutunulire gwe ne Suna Ben mwakwate gwanga ne mulikyusa chemistry kyabagata ababiri okuba nti ate tutulaba shows ebbiri ezimu musobola okuba awamu ate ne twawukana nti tusembyeyo kubeera ne bye Akayiringu version yali wa ku jogies kyekyo then kati ate tulaba nti okola weka ate ne Suna ina wakola weka ate mwina ne mukola ababiri kyekigatta kakati ebyo ebintu ndoza twagezaako kulaba nga tutematema kye tutayagala kubeera nga buli kadde waliwo nno omuntu ansumbuwa wano ku ssimu ate mwetaaga nnyo actually tansumbuwa ne tumuleke nja kumufuna nga tumaliriza bino ebintu biri bwe biti omanyi mwatujerega nnyo mu budde buli
naye mwakola mangu judgment mwasala mangu omusango temwatuwa budde twetegereza tugezaako okubeera smart nga tukola bye tukola nti shows zonna ze tukola tutandikire ku y'okumakutano it is a strategy being nti Suna gwolaba ku posta yekka it is a strategy ne tugenda ku show ey'oku summit ekyengera it is as well a strategy okubanga nze kambeera ku posta however eyo posta ebeera bwetyo tuba tusazeewo nti kati tufrontingani nti ono wano tufrontingani nti ono naye ng'emabega ffenna ideologies zibeerayo nga zaffe ffenna then implementation nebeerawo nga evunanyizibwa ku ffenna kulanga publicity that is kunoonya ba sponsors n'ebirala ebiringa ng'ebyo then ne tubaayo ne event eri eya binyanya festival wetubeerera fembi faces zaffe ne zivaayo it is also a strategy bwe munaba mwongedde okutuwa obudde ne mutwetegereza mujja kumanya kye twali tutegeeza then kati ebyadde mbyogedde ebyo mazima kati ne wano wendaga nawo watuufu kakati wakati mu mbeera eyo ne tubeera nga yadde gwolaba nnyo Mbazira to ne Suna Ben era ensi yabamanya bwetyo but at times we differ because ne bwambanga muli balongo ne waswa ne kato temusobola kuba exactly the same mubamu ebikyuka oluusi mu ideologies waliwo olabanga wano munno akubiitinga muko ng'akusinga then nga naawe wali omukiraki omusinga kakati oluusi ne kibeeranga wakati mu kwagala okwongera okuwa abantu baffe bano ekirungi bino byenjogera twabikola era abasinga bifuna be bawagizi baffe kubanga basigala bafuna the best from us the two kakati ne tukwata makutano n'abeera ku mukono ogwa ddyo ogwa Suna nange mbaayo emabega era nekyobola nti nemu execution performances wonna mbaawo era mundaba nemukulanga mundaba mumpulira then ne tugenda kyengera n'aba ku mukono gwange ogwa ddyo kakati oyo abeera alimu abaali full of my ideas naye nga ffenna mwetuli naye nga ali ku mukono gwange ogwa ddyo kitegeeza nti wano I spearhead nansana makutano Suna spearheads naye nga ffenna buli omu emabega wa munna abaayo mu ideas and all that okulaba nga tufuna the best kakati then n'okulaba nga shows zino zibeera nnungi kubanga bwe twali era ebintu byaffe ebyo nga aba obakyalo era naye nkakasa bwe mulaga abantu ku videos ezibeera mu show zaffe nkakasa nti ffe mu kubategeka events ezirabika obulungi mu ndabika newali awakulu awasinga okubeera aw'amakulu ku olunaku lw'ekivvulu era nti gate collection kibeera kiriya kakati mutuufu awo omuntu aba ayagala kyekirala ate abantu baffe bye tubategekera tetubasuubizangako nti mujje mulabe kino ne batakiraba no ebiseera ebisinga wano mbivvulu by'e Uganda ekitera okubeera disappointing mujje tosobwa kulaba gundi n'omuyimbi gundi abayimbi ne batajja kakati ate for our case tetubeera n'abayimbi titulanga bayimbi omuyimbi wajja naye akkirizibwa okukubamu abayimbi bajja bakyali baffe ne bayimbamuko ne tubeerawo abamu ne bayimba naye nga tetubeera mu mbeera ya kufana kuwona bannange bw'atayimba nfudde kubanga posta kuba kwabaddeko Mbazira Tony ku posta kuba kwabaddeko Suna Ben kakati gwe ng'omuwagizi ojja wa gats ate ziyomba mbo ate gundi nga tayimbye kubanga tebamulanze ate era tewaliwo yali amutubanjizza kubanga ffe tetulangangako kivvulu nga kuliko yadde akayimbi akatoototo mu mbeera y'ebinyanyaanya eno mukubye abantu ne bagamba abaana abo bagaggawadde mugaggawadde nnyo mu binyanyaanya bigambo by'abantu bigambo by'abantu abatatwagaliza kugaggawala bye babyogera naye nga tuzze mu bya serious twebaza Katonda omanyi tukola byonna byetukola nga tuyayaana buli omu bw'oba ova ewaka ew'essaala gy'osaba Mukama ompa emirimu emirungi nkole enfune bitusabirira abantu baffe batuwagidde era tubeebaza tubeeyanza
naye tetunaba kutuuka eyo gyogize ate okigize nnyo baaluuni ogipise nnyo naye era we tuli sijja kugamba mbu bannange era amanyize natusabagala ebyo bintu byakudda okukaabirira bantu era bannange obwavu bungi ennaku zino nedda naye we tuli walungi naye tulina ate ne we tulengera tuyaayaanira awalala kubanga bw'omanyi buli ebiruubirirwa lw'obituukako ate n'olekerawo kuyaayaana omaliriza ekintu kiganye so twebaza abawagizi baffe tubasaba beeyongere okutuwagira bongere n'okutuwa obwesige wano we tuli si wabi wawe essuubi naffe buli etubalaba nga beeyongedde okubeera abangi naffe nga twongera okukola kino nga kyenkoze nga tutakula emitwe nga twongera okufuna ideologies endala ezitwongerayo ku kiddako ffe weetuli mukubye ebinyanya sente nezijja buli kimu nekikyuka obulamu nemukyuka obulamu buno omusajja waba ne sente bagamba waliwo omukyala amubeera emabega ow'amaanyi tetunalaba bakyala bamu b'amaanyi Mbazira Tone tetunalaba mukyala w'amaanyi akuli emabega oba because omusajja asula obulungi alowooza bulungi aba n'omuntu omulungi kitambudde kitya gwe tonatulagayo oli twala Akayiringu ne tugamba mbali mwakola oli twala Akayiringu ne tulaba wika ate awo tewalabikirawo ddala obutalabikawo nakikola nkigenderedde lwaki tewalabikawo mmwe mwalina okulabikawo kati nze ku nsonga ezo saalina actually buli omu yalina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo mu nsonga eyo kati obuvunaanyizibwa bw'okulabikawo mu ngeri eyo ababulina abali ku leve eyo bulabikamu baabulina era baabukola bulungi kati nze nange ku kyendi eri Suna ali nalina kuzannya lubimbi lulala by the way kankubuulireko ekintu ekyo ndowooza lwakuba oba kisaana okwogerako kyetaagisa kisobola okwogerako okufuna saidi yo no si kufuna saidi yange ndowooza ku kyo engeri kyalimu kati nze kansooke nkugambeyo kino bwe twali mu lumbe mukyala Kayondo ng'afudde waliwo ow'amawulire era eyajja n'andeetako microphone bw'ati ne kamera naŋŋamba Mbazira Tone kati bigambo ki by'olina eri Suna Beni ne mutunuulira bwenti kati ye kye yali ayagala ntandike obudde obwo munnange Suna nga bitalo munnange guma munnange tufaayo kati ebyo yali ayagala ne mugamba sirina bigambo eri Suna Beni kati abalala be bajja okuba n'ebigambo nze bye nnina okukola gyali ate birala bisukka ku bigambo abana abalala balina okukola ki okwogera kati ne mugamba era namugamba nti kati abalala bagende bamusaasire bakole biki bwe banaamaliriza kati nze emirimu emingi gye nnina okukola awo emirala egiddako gye mumanyi ne gye mutamanyi of course kati nze ku level kwendi ne Suna our level of relationship and brotherhood is far simanyi oba abatulaba banantegeera nti teri ku level eyo actually era nkakasa tuwalabayo video nemu nga nze mu kamera bannange Suna nga kitalo munnange kibi maama waffe yafudde did you see it anywhere and didn't you see me you are there waliwo mu mbeera yonna nga olabika mu kamera neera wooli ne lwe nabangawo nga siri mu kwogera but I was there okuva actually paka nga n'olumbe lwabuse amalayo ebbanga mulumbe amalayo ebbanga neera kati era nze era natuuka n'okuvaayo nenvaayo naye era ne even after that period paka nga n'ensi ebivuddeko yo ffe ne tubisigalako nga tubeerako awo ne tubibeeramukko n'osigala ng'omanyi nti kati nina musigalamu bwenti mu ngeri eno nga gw'omanyi how to go about it si kukireeta eno mu bantu mu lujjudde naye ng'okikolereri kuba kino eky'olujjudde eyo oleva ate si wendi kati ekyo abantu baffe simanyi oba manyi omulimu abajja okitegeera bayinza obutaba bangi naye abamu bajja kitegeera kyentegeeza nti kati nze mu mbeera eyo nga tuli mu lumbe nze nali siri wa kujja bannange nga bitalo bannange ebyo bye nali nsobola okwogerako enteekateeka z'okuziika cause I was in full control twaliyo wali nga giraba oti akati ate sanduuko egenda kuvaawa ebyo bye twalimu okitegedde
kakati ate ebyo mmwe temwabiriimu okitegeera kakati n'abalala batatuukayo eyo be baali balina okubeera mu bino kakati ennyinnyonnyola gye mpadde mbadde ngezaako okugiddamu nga ngikwataganya n'ekibuuzo kye wabuuzizza ku nsonga eri mpulira ndowooza nti nzizeemu ebibuuzo bibiri mu kimu bwe banaaba nga waliwo atakitegedde ajja kukitegeera kakati nze atakitegedde kamumenyeremenyeremu why I went silent during that period abantu kati nimu ne bagamba omusajja n'agula ettaka ne watabirawo Mbazira tone omusajja n'agirawo ne bakaanira ettaka n'agula ettaka n'agira bino omusajja n'atalabika nawadde ku ndagaano n'atalabikako nakundagaano naye balowooza kubuulira ebyo ku street agula atya ettaka wadde Mbazira n'atamanya bamututte kati eyo sijja kugendayo kuba mbadde sikiwulirangako ekyo kanzire ku kiri kyo nakiwulirako ko why I went silent in all that saga mbadde nkizeemu mubiri bye mbadde nnyonnyodde omuwala eyandeeteranga ŋŋamba nti bigambo ki byensobola okugambayo Suna after losing the mom mbadde nkizeemu mmanyi yakikugu eri technical kitegeeza ewa omuntu obudde okulowooza ennyo kale kakati kankimenyemenyemu kati ni nnyo nze nga Mbazira Tony saali ku level era siri ku level based on the fact nti enkolagana yaffe ne Suna erina level kweri level eyo kweri tejja mu kyakugenda ku social media ntandike okumakinga noise about what had happened right wabula silently I did a lot wateekawo embeera oba wabeerawo ne munno mu mbeera eyo yonna nina bye nakola byemutamanyi byemuteetaaga na kumanya wabula era bwe nali mbikola nabikolanga accordingly cause eyo ensonga yali sensitive n'okusinga abantu bonna abatulaba we bayinza okugikola ki okugitegeera okitegeera so kakati mu kubeera nti nina bye nakolawo kubanga byonna abasinga abaali boogera ng'oggyeko ekyo kye baakola nga boogera bye baayogera bayinza okuba nga mu bulamu bwa Suna tebalina nnyo kye baali bakoze ng'oggyeko ebyo bye baayogera mu budde obwo biyinza okuba nabyo byali birungi siri wano kubijajinga naye nze ngezaako abo abaali bagamba mbu lwaki saayogera kakati nze nga nalabanga okwogera okwo okw'ekika ekyo nyinza obutakusobola nga tekuli nga mulungi mukwo nedda si kyekyo ate okwogera bwe mutandika kwogera nga ate nja kukwogera naye nalowooza nti bwe luba lubimbi olwo lulina abalina oddulima kakali nange nembaako olulala lwennima ate edde olubaali batasobola okitegedde kubanga abasinga nabalaba mu mwabeeranga ne Suna nga tabuse nga embeera gy'alimu mmwe abamu temuyinza kugitegeera kale ate nze nabalekanga ne mwogera byonna kale ate nze ne mufuna akadde ne tugira tuti olaba kino kyekkoze ne mukwata ne mbaako gye mmuzza mu kasonda okitegedde kakati ebyo ensi teyabikola ki tiyabimanya era saagala ebiwa attention and by the way mbadde ne bino saagala byogerako simaye bwonkutte n'obintuusaamu so era byonna ebyo byabaawo era nabyonna proceedings zonna nga bwe zajja zitambula I knew each and everything that happened era na buli kimu Suna nga ntegeezaako era ne kiyantegeezangako weetaagisizza nange okugattako nga ngattako ewateetaagisizza nga nkirekaawo that is how I do what I do so nga nzija ku kibuuzo kyo tolazeeyo muntu Mbazira abantu bakwekuusizaako ne bagamba alabika ayagala gundi ate nga ssente olina okunyirira onyiridde owaayi omuntu ani ali awo okumpi awo okumpi otegeeza akubika omukazi nina omukyala ate owakabi omukyala tomugyayo mu kamera anti kati kambabuulireko mmwe mulina ekizibu kankibabuulireko ate kirimba amawulire mwenna
mulina endowooza nti gundi bw'atambuza obulamu ne gundi bw'alina okutambuza obulamu. Gundi bw'atambuza obulamu ne gundi bw'alina okutambuza obulamu. Gundi bw'abutambuza ne gundi bw'alina okubutambuza. Amazima gali nti tuli bantu banjawulo. Okitegedde. Okimanyi nti wano tulina abantu bangi ab'amaanyi mu ggwanga nga basajja nga situmanyi bakyala baabwe. Kituufu. Tulina wano abakyala b'amaanyi mu ggwanga nga baakabi nga situmanyi babbaabwe. Ne gwoloza abatalina. Abaalina. Nze nange nnina. Naye bwe naatuuka mu budde ekirungi ebyange saagala nnyo cameras cause nebino emirimu oluusi mugiraba lwakuba oluusi tubateekeddwa ogiraba naye nze nina bwe njagala okutambula. Nina bwe njagala okutambula. Nze olaba abantu bangi nnyo ba celebrities n'atimba omwana we banya happy birthday manya maayisani biki. Did you ever seen mine? Olowooza ndi mugumba. Nange wange tagendangayo. Kakati nze nina obulamu bwe mpulira njagala nga saagala nnyo okudda kutiisa na kukakasa. Mba saagala nnyo omanyi bw'oli osukka ennyo okutiisatiisa omaliriza era olina levo y'abantu b'otiisa naye nze njagala nnyo okukola ebitiisa abategeera. Kati njagala nnyo bw'onooba osazeewo omukazi kumulaba obeeko ate ekitimu omulabira nga byebyo nga bisobola okutuweesa ekitiibwa. Okitegeera. So kakati temukaka abantu bonna be muyita ba celebrities ku unveilinga babbaabwe oba basajja baabwe. Omuntu muleke abeere naye paka lw'anaayagala mumulabe. Amugyeyo amuteeke mu kamera. Amugyeyo amuteekewo amugambe nti oyo nno oyo nti bya ddala. Lwaki abantu nga tugenda ku kisembe tudde ku kivulu kyaffe lwaki abantu bakutaddeko nnyo omwana muwala omuyimbi gwemanyikiddwa nga Aida Muggo? Andi mukazi wa kabi. Baani abamuntaddeko oba social media oba okiwulira muli social media nti ki bagamba oyo yewuwe oyo yayiwe kakati gw'owulira gwe muli owulira kinga omuntu obunjagaliza kikyala kyamaanyi kyala kirungi wenfuna omukisa okigambayo akagambo kireke tokigamba kireke bambi. So tunulire Mbazira tunulire endongo y'ebinyaanyanya eno weekubye erese ennyonta mu bantu n'abantu ocriticizing nti abo bazze bajja kugwa kyanjalo nti mubadde after lockdown naye endongo weze eno erina before lockdown nti okwongera okunyikira mu bantu tuleeseyo emigigi emito egy'abaselekita abataba ebinyaanyanya. Kakati ekibuuzo ekyo ky'obuuzizza tukyuse wano entebe enkulaga akalango k'osanze ndiko wano mbadde omanyi endongo y'ebinyaanya eno ey'ekyengera gye tugendako ku summit. Eno kati ndoza guli mwaka nga gwakuna nga tugikola ne buli tugikola tuteekamu empaka z'aba DJ abo abato nga kyetwagala tugezaako kubateerawo platform tubateerawo ebibegabega byaffe beekwateko balinnyeko basituke nti baligamba omulembe gwa Mbazira Tony ne Suna Beni naffe bwe twafunira DJ gundi ne DJ gundi najja kati owulira kana akantu ekimu ku bintu abantu bye basunza mu ndongo y'ebinyaanya ekyengereza empaka z'aba DJ era mu bulango bwonna tubadde tukinogaanya kakati ono idijje omanya neddoboozi nze engini Akayiringu otyo lunyonga okujjukiza mu mwenna abali eyo nga badijje nga gwolowooza omanyi ozalawa tugenda kyengera ku samiti nga 10 okukakasaako nti omanyi genda mu mpaka z'abasajja ogende mu bato okisa gwe tulina nga batandika buli wogenda n'okubamu abo abantu naye abalinzi badde beefuula abamanyi abeefuula ab'amaanyi naye abasajja ngaaba tukulembera mbinyaanyanya aba bataddewo omukisa ng'ogwo oba okitegeera twenyigiremu akale bawulira abo kati abo badijje bato bye tubawo ebyo birimu ssente obukadde n'obukadde bwa ssente kubanga twakimanya nti equipment gwe tukozesa nga tudijjeyinga bintu bya bbeeyi ensonga lwaki ne badijje bammwe kebabeereyo ku TV gye mukolera naye bano badijje bammwe bwe mwatutiisanga gye bali eyo ng'erinnya ddene naye nga talina equipment nga talina bikola kyokka ate ffe ebikola bibyo tugaba bigabe ne tubiwa abantu nti abantu baffe abo tukwatagana ne brands n'amakampuni ag'amaanyi agabituusa okuva ebweru wano mu Kampala. Kati awo tulina mikwano gyaffe aba GTM computers bali Kampala road abatuwa computers abaana tubawa zi laptop ne tubawa nezo Fi aba Barista Coffee School and Cafe abasangibwa e Nalukolongo opposite has petrol station okumpi n'ekizimbe ky'Amakanga tuyita abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi okujja okuyigirizibwa okola coffee obika ebyenjawulo omuli cappuccino, espresso, mocha
ne iced coffees. Tuyigiriza abaana okukola juices obw'ebika ebyenjawulo omuli smoothies, milk shakes, mojitos n'ebika ebirala bingi nnyo. Tufunira abaana emirimu emitala w'amayanja pozi nga ne wano wennyini tukufunirawo emirimu. Nawe ayagala okujja okukiiringa osobola okujja no ku Barista Coffee School and Cafe munnanga nonywa kacaayi oba kakaawa ak'omulembe. Osobola tukubira ku masimu gaffe gano wammanga 0705 77 44 12 oba no tuwhatsappinga ku 0777 85 56 45. Barista Coffee School and Cafe for the love of coffee. Silverback Lounge au ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party. Tulina meeting za kwanjula jangu otweyune. Tulina restaurant efumba emmere ya wano nebunaayira. Tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu. Tulina kakaawa kalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna. Weyune Silverback Lounge ku Salama Road okulira na Makindye Secondary School. Tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ngera tukola essaawa 24. Tukola deliveries ku Jumia ne Glovo. Tufune ku noti 755 322 755 noti ngeyeri ku WhatsApp oba noti 2 noti 994 emu mugemu. Silverback Lounge, the peak of enjoyment.